Ng'emmisa tennatandika abakkiriza basoose kusimba nnyiriri wabweru olwo ne boolekera mu Kereziya nga banyeenya amatabi kw'ossa n'okukuba emizira nga bajjukira olunaku Yesu lwe yayingira ekibuga Yerusaalemi nga yeebagadde omwana gw'endogoyi. Eno Ekereziya ejjudde n'eboga nga n'abamu basabidde mu weema eteereddwa ebweru nga bw'abadde abuulira, Reverand Tamala asabye abantu okutwala ekyokunyeenya amatabi ng'ekikulu ng'abannyonnyodde ne kye kitegeeza. Kyekikulu ky'embeera ze tuyitamu nti embeera yonna gy'oyitamu teri permanent wait wabula embeera ekola ki ekyuka beera n'essuubi mulamu kikabubeerewako. Abasabye okuba abagumu wakati mu nkyukakyuka mu bulamu n'abawa n'amagezi okukola ennyo bejje mu bwavu kuba omwavu ajoogebwa nnyo mu nsi. Stability y'ensimbi amina bannange tuleme kubeera baavu mu linnya lya Yesu amina esabire obwavu bafuli twetaaga stability y'ensimbi tusaba stability mu bufumbo tusaba stability embaana mu masomero mirimu gyaffe tusaba kye stability. Ye Reverand Samuel Tusuubira Ssebadduka nga ye musumba w'ekkanisa ya St. Paul Kisimbiri Wakiso akuutidde abafumbo okukulembeza empisa ennungi nga bino abyogeredde mu kusaba kw'okukuza olunaku lw'omuwolereza w'abakyala abafumbo Mariamu ng'okusaba kukulembeddwamu akulira abakyala abafumbo Susan Tugumize. Empisa yaffe ng'abafumbo tusobole okubeera ennungi n'enkola yaffe tusobole okutambula obulungi. Mukama asigale ng'agulumizibwa era ng'atendezebwa mu byonna. Mukyala Mawunda Kyakunzire yabuulidde ng'ono akuutidde abawala abato okwetegekera obufumbo bwabwe kubanga nabo bajja kutuuka bafumbirwe. Teekateeka abawala kubanga ne Mariamu yali muteeketeeke era Mariamu singa yali takulidde mu maka malungi osanga Katonda teyandimuyisizaamu Mukama waffe Yesu. Ate ye omukyala Tugumize yeebazizza abakyala olw'okwetaba mu nteekateeka y'okukuza olunaku lwa Mariamu era n'abasabye okwegattiramu n'okukuliza abaana baabwe mu maaso ga Katonda. Singa ennyo kwe kulwa nga tulera abaana mu Kristo bamanye Katonda. Katonda bw'omumanya obulamu bwanguwa. Abakyala be twogeddeko nabo bannyonnyodde amakulu g'olunaku luno. Twagaliza abaana abawala abali eyo n'abavubuka okubeera nga beeyisa bulungi nabo basobole okufuuka kino kye tuli. Eggwanga lino nga bwe tuliraba nti ebiseera bino abaana abalenzi n'ab'obuwala boononese nnyo, mbakubiriza nti ffe nga Church of Uganda tutaddewo emitendera mingi okulanga tuzza abaana baffe. Kizza Peter ne Annette Namatovu be bakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.